Bannakibiina kya Forum for Democratic Change 36 abakwatibwa okuva mu ggwanga lya Kenya gye bagamba nti baali bagenze kweraba mu musomo enkya ya leero basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'e Nakawa Erias Kakooza nga bano kuliko Museveni Innocent, Dr. George Ekwaro Okero, munnamateeka Paul Kwanguzi n'abalala n'abasomera omusango gw'okugenda e Kenya n'ekigendererwa ky'okutendekebwa mu bikolwa eby'ekitujju. Omulamuzi Kakooza ategeezezza nti abavunaanibwa bakwatibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi guno kyokka olubasomedde omusango gw'obutujju ne bavoola omulamuzi mu ngeri y'okwewuunya wabula nga kino tekirobedde kkooti kugenda mu maaso era ng'oludda oluwaabi lutegeezezza nti wakati w'ennaku z'omwezi 22 n'23 omwezi guno bagenda e Kisumu mu Kenya nga bagenze okufuna okutendekebwa mu bikolwa eby'ekiyeekera. Omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ategeezezza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso era omulamuzi Kakooza n'abasindika ku Monday Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Kino kitabudde akola nga pulezidenti wa Forum for Democratic Change ow'ekiseera Ssaalongo Erias Lukwago n'akukkulumira gavumenti ng'agamba nti omusango guno gwa byabufuzi era nga baakuddukira mu kkooti ya ssemateeka nga bawakanya engeri abantu baabwe gye baakwatibwamu. Bagikoze kwongera kunafuya enteekateeka zaffe za kuteekateeka okulaba nga tugenda mu maaso n'olutalo lwe tuliko olw'emirembe olw'okutereza eggwanga lyaffe. Kubangako mu bikolwa bya butujju bano abakulembeze ba FDC toyinza bayita ba terrorists. Abakulembeze abalondebwa National Delegates Conference abo ku levels ez'enjawulo abamu bali ku national level bali ku NEC abalala bali structures ez'enjawulo National Council ku district n'ewalala. Tuyinza kandi ba terrorist tuyinza kubateeka ku kigambo kinene mu ekitiibwa tuyinza kubateeka ku musango. Lukwago agamba nti abantu baabwe bayita mu mitendera gyonna okugenda mu musomo gw'ebyobukulembeze Kenya ng'ayongeddeko nti enkya babukeereza nkola boolekere ku kitebe kya Kenya okussaawo okwemulugunya kwabwe ku ngeri abantu baabwe gye baayisiddwamu. Abantu bayita mu booda nga bayise amateeka ga immigration ne basitampingamu nti bafulumye. Gavumenti ya Uganda kyeyagala okugamba nti bwe basitampingamu mu passport zaabwe ne travel documents ne ya Kenya ne stampingamu ng'egamba nti bano bagenda bayeekera nti bano baterrorists. Njagala ekintu ekyo kyenfasanyisa. Enti ye Kenya eri nebasitampingirako nti bayingidde Kenya tebayita mu nkukutu tebayita mu bupanyapanya tebayita ku boda ne batuuka Yombaka munisipaali y'Ekirwa Ibrahim Ssemujjunganda alaze obwennyamivu olw'engeri abantu baabwe gye baakwatiddwamu n'ategeeza nti ensonga zino agenda kuzongerayo mu paalamenti bamanye butya amagye ga Uganda gye gagenze Kenya okukwata abantu abatalina musango. Oluvannyuma abasibe abasajja basiddwa mu bbaasi y'amakolero ebongeddeyo mu kkomera ekitalya nga bo abakyala basiddwa mu drone n'eboolekeza e Luzira. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.